Mbese abaagalwa abalungi abeekumira kusenga Face to Face 6 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu bye tusobola okubuuza abaagalwa baffe ne tumanya ebintu bye baagala mu buliri. Ntera nnyo okubagamba nti mufunengayo akadde ng'abaagalana mwogere ku nsonga zammwe ez'okwezina oba omuzungu kyayita intimacy talk. Mutuule oba mu kisenge kyammwe oba mu kafe eyo mu kagade naye ng'akafo ke mulimu keekusifu kali okay where you can discuss private matters. Mwebuuze, mwetegeere. Abantu abasinga we don't do this. Tetukikola. Relationship ne bw'eba nga mpya. By the way, nze olaba nga n'omuntu sinnaba kwegatta naye. Mu biseera ebyo bye nadeetingirangamu. Njagala nnyo okumanya omuntu ono gwe ŋŋenda okudeetinga. Cause I know. Bino ebintu mubibikkirira ne mwefuula mu temwagala byogerako. But in the end, mugenda mu buliri mwepimpine. Mugenda kwegamba ebigambo biggweyo nga mulina okwekola. So why tetusobola kukituula ne tukyogerako? Why? Funayo akadde otuleko n'omwagalwa wo omubuuze. Bw'obanga owulira nti osobola ebibuuzo binene obimubuuza mpola mpola. You don't have kubanga tuli banjawulo oyinza okuba tujja kusobola tuula na muntu n'obimubuuza. But osobola okumubuuzangayo kimu kimu gwe funa lisiti yo ogiwandiike. Oyinza okubeera nga muli munyumya in a very calm way ng'embeera gye mulimu ekukkirizisa oba ekusobozesa okuba ng'osobola omubuuzayo ekibuuzo eky'obukaba n'omugamba naye hani oba naye bebi nandiyagadde okumanya kiki ky'omanyi ku bintu by'okwezina. Njagala honest answer. Okimanyi nti tulina abantu nga they do not have knowledge oba nga tebalina kumanya oba bumanyirivu ku nsonga z'okwegatta. Nga ye tebamutuuzangako ne bamubuulirira, tabeerangako awo na ssenga we n'amutuuza n'amubuulira kwegamba ng'ali awo oba ng'oluusi ky'amanyi akulidde mu maka nga babagambayo kintu okwezina kibi nnyo omulinde okwezina. Kaakati abamu balina n'ekifaananyi kye balina ku nsonga z'okwegatta nga bo ate ekifaananyi kye balina mu mitwe gyabwe kibi. Kaŋŋambe nti bakitwala ng'okwegatta ekisasiino, okwegatta kibi, okwegatta ki, oba okikoze olina okola bw'oti, olina okubeera bw'oti, okwegatta is fun. Okwegatta is good. Kubanga kuvaamu abaana. And abaana beffe. Ffe tuzaala n'abaana bazaala kwe kuyala kwaffe, kwe kubeera nga twala ne tubeera nga tuli bangi. So simanyi nsonga lwaki tuba tetubyogerako. So tuulako n'omwagalwa wo ogezeeko okutegeera omuntu ono. Biki bye yasoma oba biki by'amanyi? How much knowledge does this person have? Bwe kituuka ku nsonga z'okwegatta. Alina styles z'amanyi, ali biki, Bw'omala okutegeera omuntu ono kubanga nze bw'ombuuza kiki emmanyi ku nsonga z'okwegatta ne nkubuulira, ojja kutegeera nti ono ali bw'ati. Kiba kikuyambyeko okuntegeera, okitegeera. Ekibuuzo ekyali osobola okubuuza munno, osobola okumubuuza wa woowulira where do you feel comfortable nga nkukutteko? Wa woowulira wandiyagadde nkukwate oba omuntu wakukwata n'owulira nga omwewa, na wantu wa wotandiyagadde muntu kukwata ku mubiri gwo. Nina vidiyo gye nakoze ndowooza either nnaku zino emabega eziyise nali mbagamba nti abakyala tuli banjawulo. Olaba ebbeere lino eno lirina ennywanto era liriko ennywanto eriko obuswandi oba eriko nerve endings empitirivu nti osobola okukwata ku nnywanto eyo n'ogizannyisa omukyala n'ayima. Naye ne mbagamba nti waliwo omukyala abeerawo nga ye tayagala musajja kuteeka lulimi lwe ku bbeere lye, tayagala musajja kuzannyisa bbeere lye nga ayina ensonga ze. Waliwo omukyala omusino kye kimu ku kifo ekirinza okukyamula omukyala. Naye nagamba kubanga omanyi lwaki actually omusino gwo gwolaba ku mukazi gwo tegulina mulimu, tegutambuza musaayi, tegulina mulimu ku mubiri gwo nti muneegwo gukola kino, this is the function it performs. No. Function y'omusino ku mubiri gw'omukyala kukuwa ssanyu oba kuwa kye tuyita pleasure. Kukuwa obwagazi obwo. Naye waliwo omukyala asobola okugaa nti saagala kunkwata ku musino. Ayina ensonga ze. Abantu abamu balina bad experiences n'abantu ab'enjawulo nga teyandiyagadde bintu bino kwerepiitinga n'akulaga nti takyagala. So bwe ntegeera nti toyagala kuanza omukazi oyinza okubyogera naye naye hani bwe muba mwezi we tuba tuli mu kwegatta njogera ku muntu nga weegase naye oba tonaba kwegatta naye you can phrase it anyhow. Kintu wantu wa ku mubiri gw'omuntu asobola okukukwata n'owulira nga bikutamiddewo. Agamba
Bannaye saagala musajja nnyiga bbeere, saagala muntu annyiga bbeere. Ekyo oba okitegedde nti tayagala munyiga mabeere, ogenda kyewala. Hani wa omuntu wasobola okukwata nga muli mu kwegatta n'owulira nga akuyina. Naganze omusajja bw'ampisaako olugalo wano mu nsingo bw'ati n'ampisaako engalo ze, mpulira nga n'embire. Tolaba nti muwaana simanya bbeere, simanya musino, simanya nze ensingo eno gy'olaba y'erimu ebyange byonna. Oba omutegede n'omanya ono nina mukwata ku nsingo, era bwe tuba tuli mu romance ekimu ku bifo bye sirina kubuusa maaso oba bye sirina butateekako ngalo y'ensingo. Ekyo oba okitegedde. Ekirala, osobola okubuuza omwagalwa wo n'omugamba maybe ngeza nnyo ku bakyala naye n'abaami tubabuuza ne tutegeera bye baagala ne bye bataagala. Osobola okubuuza omwagalwa wo kangamba omukyala n'omugamba honey, owulira otya, like how do you feel comfortable okumbuulira ky'oyagala nga tuli mu kwegatta. Oli ayinza okugamba nze communication yange bwe tuba twegatta olina kusoma expressions zange nti by'okola biba binnyumira, expression yange ebeera nsanyufu, naye bwe neenyiga amaaso oba bwe nkola bwenti oba bwe nkiringinga ewantu kiba kitegeeza ndi mu bulumi. Oli n'agamba I feel more comfortable nga nkozesa gestures. Like bwe nkola akagesture bwe kati mba ntegeeza kino, bwe nkola akagesture bwe kati mba ntegeeza kino. Oli n'agamba I feel more comfortable if I can speak. Nkugamba baby kati wano ntendezaamu, kati genda mu speed, kati genda bwoti, oyo naye bw'atyo bw'aba yakula era bw'atyo bw'aba ali. Waliwo ebintu by'olina okumanya ku munno naye bino bintu mwe temubiwa nnyo obudde gw'ofa kimu kasita ayina ekimu njagala kumanya ayina amazzi oba tayina, awooma oba tawooma. Naye omukazi tagenda kuwuumira nga tomumanyi. Bw'otegeera omubiri gw'omukyala gw'oyina, sigambye ogw'abakyala kubanga emibiri gyaffe gya njawulo, girinza okuba mu nfaanana gye gimu naye ate tuli ba njawulo. Bw'otegeera omukyala wo ky'ayagala nga ye, kigenda kwanguyira okumuwa essanyu eryo ly'oyagala omuwa, kigenda kwanguyira omutuusa ku ntikko kubanga oba omanyi ky'okola. Like toteebereza biteebereze. This is one of the reasons lwaki olina okutuula n'omuntu n'omubuuza ebibuuzo bino. N'omanya naye muddamu okomawo ddi. Oliro mu abalina bankuba kye okomawo ddi n'enkukwatako nze, bannange n'enkukwatako nze. Ekibuuzo ekirala osobola okubuuza omwagalwa wo kaseera ki oba budde ki bw'onyumirwamu okwegatta oba okwezina. Oli ayinza okugamba nze bwe mba nga nnyinnyuse ku mulimu, emisana tukola tugenda ne tukola, so I'll not say nti emisana, naye ate emisana awo webba ne twesisinkana munnange n'ompaayo kakwike, mpulira bulungi kinkolera olunaku. N'otegeera. Oba n'agamba nti nze ondaba wano hani, ekituufu kiri nti engeri gye nkola emirimu ne gye nkooya bwe nva ku mulimu awo mba mpita saagala kuntoga, njagala nnaabe neebake then eyo mu kiro nga mmaze okwebakamu essaawa zange nga 5, 4, 6 osobola okunzuukusa, kiba kijja kunkolera. Oli n'agamba nti nze saagala musajja nzuukusa, nze sizuukira kwepimpina, gye bali nga ye tazuukira kwepimpina tomujja mu tulo. Okimanyi nti waliwo abantu nga tosobola muzuukusa, ng'omuzuukusa kimuleetera oluusi omutwe omuluma, kimuleetera oba okusiiba olunaku ng'asiibye bubi, so nga ye taagala byamutigaatiga kiro, ayagala muyina kwepimpina nti munneebaka oba opulaninga okwepimpina naye. Kijja kuyambako okwewala ebintu bino eno nti ojja kuba omutegedde n'omanya kaakati owange tebamuzuukusa, aba saamukwasaganyizza nga tanneebaka, olwo olunaku luba lunsaze, oba omutegedde. Ekirala, osobola obuuza omuntu kiki ekikuyimya. For example, tusazeewo okulaba ku firimu ez'abakulu oba okulaba oba okuwuliriza ku bintu by'abakulu, ki ekikutaninga on oba ky'olinza okulaba, like what do you prefer? Firimu ez'abakulu, osobola ogamba waliwo agamba nze nnyumirwa okuwuliriza emisomo, just okuwuliriza obuwuliriza omuntu ng'asomesa omusomo gw'ekikulu kindeetera okuyima. Oli n'agamba nti nze ekituufu kiri nti nze bwe mba ndi awo nga ndaba nga nkola ki, nga nsoma obutabo obw'ekikulu nabwo bundeetera okubeera nga nnyima. So different types of stuff. Oli ejja mugenda omuleetere kinaakukkawo muteekemu mbu mutuule mulabe nga ye tabyagala, ng'ate yandi preferrinze kuteekako like katabo ak'ekikulu, waliwo kye tuyita audio books, ne bakasoma n'awulira nga ye bye bimukolera bye mutaninga on.
Kaakati omuntu oba tomutegedde kiba kigenda kukulemesa oba togenda kumutegeera oba togenda kukola bintu ng'obikola ng'obitegeera. Ate n'ekirala wano mu kwogerezeganya ofuna ebintu by'osobola omanya nti anyumirwa nnyo kino kati how do I go about that nsobola kukikola ntya tinsobola kola but you create ideas from what you learned from her oba him. Kati abasajja olinza omubuuza hani naye bwe tuba twegatta oba nga weekale nga tusazeewo okwegatta oba okwepimpina nandyagadde okubuuza onyumirwa omukazi asikina oba asirika nze saagalya ddala mukazi aleekaana njagala omukazi asikina ng'asiyiriza busiyiriza ati alinga musota bannange mpulira nga mpa emirembe n'otegeera gwe kyoyagala ekyo kati oba togenda genda kumuleekaanira woowe maama nze munansonyiwa oba tojja muleekaanira kuba ojja kuba otegedde. Ekibuuzo ekirala ate nga kyamakulu omuntu osobola okumubuuza n'omugamba hani oba omwagalwa wange olinako experience zonna embi ku nsonga z'okwegatta zewandyagadde manyi. People are traumatized. Abantu abamu bafunako experience eza like nga banaatera barapinga kinandiise they were almost assaulted naye tekyatuukawo. Abantu abamu babeera assaulted nga bato n'abasajja babiyitamu so ng'oluusi balina traumas zaabwe. Omuntu oba omubuulidde amanya ekyokukolera amanya engeri y'okunyumirwamu n'ey'okukwatamu n'okuba nga yeewala okukola ebintu ebiyinza okuleetera okubeera nga at least embeera eyo edda mu bulamu bwo like you get visuals of that situation eyaliwo emabega. So omuntu omubuuza kubanga alinza okuba yandyagadde okubuulira naye nga tafunanga starting point mbitandike ntya bw'anaabimanya tanyiige tankyawe taagambe nti siri pure bla bla okitegeera. Anyways munzikirize nkome wano mukama abanjagalira abankuumire mubeere bulungi mweraba abandabye ekiro musula bulungi abandabye ku makya mwasuza mutya ate abandabye oba abampuliriza emisana musule bulungi mweraba oba musiibe bulungi mweraba. Bannange audio eno ba video eno gy'oba ogisanze yonna omanye ebivudde ku Senga Faith 256 yangu YouTube channel yo teekamu ekigambo Senga Faith 256 ojja kuba ng'ondaba oteekaawo mu search engine ojja kuba ng'ondaba. Yeah.